Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Baganda bange mwenna abagalwa ne bannyinaze, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Omulundi ogwasembayo twagamba nti abamanyi bonna bakyegattako nti omubaka alayhi salatu wassalam yazaalibwa olunaku olwa Mande. Era ne tugamba ekintu kye baayawukanamu gwe mwezi gwe yazaalibwa, naye ng'olunaku n'omwaka ekyo tukikakasiza ddala nti omubaka alayhi salatu wassalam yazaalibwa omwaka ogw'enjovu, ate olunaku n'azaalibwa olunaku olwa Mande. Tukimanyi bulungi nti mu Busiraamu tusinga genda na bujulizi. Obujulizi kasita bubeerawo ku kintu tuba tetukiinaamu katoma konna, tuba tulina genda mu maaso. Abawarabu baali tebalina nkola ya kuwandiika bintu era nga tebawandiika kalenda zaabwe, naye baalina ekintu eky'okukwata ebintu mu mutwe n'okugeraageranya ekintu nga bakigeraageranya ku nsonga yonna ebaddewo. Kati nga ekyo eky'omwaka gw'enjovu, abantu abasinga nga bayinza okugamba ekyo kyaliwo oluvannyuma lw'omwaka gw'enjovu oba kyaliwo emyaka ebiri oluvannyuma lw'omwaka gw'enjovu. Era okutuusiza ddala abo bonna n'omubaka alayhi salatu wassalamu ng'akyali mulamu paka lwe yafa, Abubakari n'ajja era nga kalenda tebannagiteekawo. Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu lwe baateekawo kalenda era ne batandika okubala nga batandikira ku luvannyuma lw'okusenguka. Omubaka alayhi salatu wassalamu yazaalibwa mu 570 era nga tutunuulira ebitabo bibiri ebyali biwandikiddwa ku byafaayo by'omubaka alayhi salatu wassalamu. Ekitabo ekisooka kye kya Ibn Ishaq era yafa omwaka ogw'ekikumi mu 5 hijira oluvannyuma lw'okusenguka. Era yawandiika omubaka alayhi salatu wassalamu yazaalibwa ku Mande omwezi ogwa Rabiul Awwal nga 12 omwaka ogw'enjovu. Naye nga wakati wa Ibn Ishaq n'omubaka alayhi salatu wassalamu waliwo emyaka 2. Era bwe yali aleeta ekyafaayo ekyo talina muntu yenna gwe yeesigamirako nti ono gwe yakijjako. Kyokka Ibn Sa'd yagamba nti omubaka alayhi salatu wassalamu yazaalibwa ku Mande, abamu ne bagamba yazaalibwa omwezi ogw'ekkumi nga guggwako. Wabula Ibn Abbas n'agamba nti omubaka alayhi salatu wassalamu yazaalibwa nga 12. Ibn Kathir mu Bidaya n'Nihaya n'atugamba nti abamanyi abasinga bagenda ku ky'omubaka nti yazaalibwa Rabiul Awwal, n'agamba nti abalala balina emyezi emirala. Era abamanyi ne baawukana era mu nnaku ze yazaalibwa, abamu bagamba nga 2. Era ekirowoozo kino kyali kya Abu Ma'shar Sindi. Era ono omusajja ow'ebyafaayo yafa omwaka ogw'ekikumi mu 71. Yali amanyiddwa nnyo. Ate ye Ibn Abdul Barri n'amwegattako ng'agamba nti omubaka alayhi salatu wassalamu yazaalibwa nga 2 mu Rabiul Awwal era yafa omwaka ogw'ekikumi mu 62 era yali avaawo mu mambuka ga Andalus. Al-Waqidi yafa mu mwaka ogw'e2 ate era n'akyegattako abantu 3 nga bonna bagamba nti omubaka alayhi salatu wassalamu yazaalibwa Rabiul Awwal nga 2. Ye Ibn Hazm n'agamba rahimahullah nti omubaka alayhi salatu wassalamu nti omubaka yazaalibwa nga 8. Ne Imaamu Maliki kati okwo ne kwegattako ne Imaamu Zuhuri ne Muhammad ibn Jubair ibn Mut'im nti omubaka alayhi salatu wassalamu yazaalibwa omwezi gwa Rabiul Awwal nga 8. Ibn Kathir yagenda mu maaso n'aleeta ekirowoozo ekyokusatu n'agamba nti abamu bagamba nti yazaalibwa nga 10 mu mwezi ogwa Rabiul Awwal. Katuyina nga 2 ne tubeera nga 8 ne tubeera nga 10. Ye Ibn Asakir era nga yegattako ne Ja'far as-Sadiq nga tumumanyi bulungi era tumumanyi bulungi Ja'far as-Sadiq. Era n'abashia Ja'far as-Sadiq bamwesibako, bo bagamba nti omubaka alayhi salatu wassalamu yazaalibwa omwezi ogwa Rabiul Awwal nga 10. Kati ekirowoozo ekyokuna Ibn Kathir bwe yali annyonnyola ng'agenda mu maaso
n'agamba nti ye Ibn Ishaqa bwe yali aleeta ekigambo eky'okuba nti omubaka alayhi salatu wassalam yazaalibwa nga 12 omwezi ogwa Rabiul Awwal, tayina kirowoozo kye kwe yakyesigamiza. Y'ensonga lwaki na bano abalala tubeesigamirako ne tutabagobera ddala. Era nga kye twasinga okutwala, nze kye mmanyi naawe ky'omanyi awuliriza olwaleero, ti omubaka alayhi salatu wassalam yazaalibwa nga Rabiul Awwal nga 12, naye nga ekyo tekitumalira budde. Ekintu ekikulu ennyo kyekyo kye twawulira ku mubaka alayhi salatu wassalam ne tukitwala, era nga kyekya Amil Fil, omwaka gw'enjovu n'olunaku lwennyini. Ibn Kathir n'agenda mu maaso nga nnyonnyola n'aleeta ekirowoozo eky'omukaaga omubaka alayhi salatu wassalam ti yazaalibwa nga 22 Rabiul Awwal. Kati ekirowoozo eky'omusanvu kyekyokuba nti omubaka alayhi salatu wassalam teyazaalibwa na mwezi gwa Rabiul Awwal, yazaalibwa mu mwezi ogwa Rabiul Thani. Era nga ono ow'ebyafaayo eyayogera kino ye Zubairi ibn Bakkar, era ye yasooka okuwandiika ebyafaayo by'e Makka. Ne wabeerawo n'ebirowoozo ebirala, naye nga mu bufunze waliwo ebirowoozo nga 10, era mu bano bonna abaawa bwino ono tewali baawa bwino gwe twesigamirako nga bwe twesigamira ku bwino w'abasahaba nga Suwaidi ibn Ghafla ne Uthman ibn Affan ne Qubayth ibn Ashyam. Kati ne tufundikira nga tugamba nti ku mwezi we watali bwino munywevu n'olunaku omubaka alayhi salatu wassalam lwe yazaalibwa olw'omwezi. Ekintu kino eky'olunaku mu mwezi ogw'omubaka alayhi salatu wassalam tekyali kikulu nnyo mu myaka egyo, era ne mu society ey'omubaka alayhi salatu wassalam si bwe batyo bwe baali bawangaala, ng'ebyo tebabigenderako nnyo. Era ekyo n'ab'ebyafaayo okuba nti nno baakiremerako kyava ku mikolo egyatandikira mu Misiri okujaganya nga bakuza olunaku omubaka alayhi salatu wassalam lwe yazaalibwa. Omwo mwe muli Zighadir Hum, nga mwe muli olunaku olw'10 mu Muharram, nga mwe muli ennaku z'abayimaamu baabwe, era bwe batyo bwe baleeta okukuza amazaalibwa g'omubaka alayhi salatu wassalam, nga beebuuza lwaki bwe tubanga ddala mu butuufu tukuza amazaalibwa amalala, lwaki tetukuza mazaalibwa ga mubaka sallallahu alayhi wasallam. Oluvannyuma lw'emyaka 105 nga giyiseewo, era nga kikolebwa mu Misiri, Egypt y'olwaleero, kati abasunni bwe baddawo ekiseera ekyo mu Bamisiri oba Egypt, kirowoozo ekyo ne bakitwala olw'ebigendererwa byabwe bye baakirabamu. Era mu 6 yali temanyiddwa. Bagavanazi baatandika okusindana n'okukola emikolo egiriko emmere empitirivu n'okuyita abantu ne balya ne banywa, okusikiriza abantu n'abagoberezi. Kati era nga bw'olaba olwaleero ku Olimpiki, ensi zirwanira emikolo egya Olimpiki olw'ensonga nti baba bagenda kutunda, baba bagenda ku byamaguzi, baba bagenda kumanyibwa, buli omu aba ayagala kusindana na munne. Kati amazaalibwa g'omubaka sallallahu alayhi wasallama mu 6 netandika okuyingira mu mataka g'abasunni. Kyova olaba ng'abasunni abamu bagenze nayo ti mawulidi si haramu oba si bid'a, olw'ensonga nti bagirabamu emigaso egy'enjawulo, ate abalala ne bagamba nti buzuusi omubaka sallallahu alayhi wasallama teyakikola. Bino nno bikunnyonnyolebwa gwawuliriza otegeere ebyafaayo, era nga nze mu kubinnyonnyola siina we nneekubira, ndi mu kunnyonnyola byafaayo bya mubaka na kiki ekyaliwo na mwaka ki na lwaki kyatandikibwawo. Era ng'ensonga zaabwe bagamba omubaka sallallahu alayhi wasallama bwe yabuuzibwa lwaki osiiba ku Mande, yannyonnyola n'agamba nti lwe lunaku lwe nazaalibwa. Ensonga ey'okubiri gye bawa ne bagamba nti bw'obanga ddala mu butuufu oweeyita nti oyagala omubaka, lwaki tokolera ddala ekyo kye yakola. Y'ensonga yaabwe bano abagamba nti buzuusi. Bino nno gwawuliriza saagala bikuyise bubi, ate era saagala olowooze nti bino ebintu bye twogera tebiina kigendererwa. Biina ebigendererwa bingi, ate biina emisomo gye bitusomesa
okutegeera ebyafaayo by'omubaka sallallahu alaihi wasallama